kakati nno wenjogerera ensonga emaze okuba nga ekakasibwa lwaki Paul Kagame munywanyi nfa wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga bano bassa mu kimu era gwe bassa mu kimu nga mbazze wakyerabiseeko ku mukolo ogw'okwerayiza ogwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa ng'agenda mu maaso n'okulayira. Wuliriza ensonga okusinziira ku lipooti ezifulumye era kimaze okukonfamingwa nti zino ze zimu ku nsonga eziyinza okubeera nga zalemeseza Paul Kagame obutalinnya kigere kye wano mu ggwanga Uganda. Ambadde mutandisa obbitema nti Paul Kagame ayinza okuba yaziriridde mukwano gwe omukolo nti olw'okuba omukolo guno gwakwerayiza si we guli. Kakati nno Paul Kagame ayina ensonga ennungamu lwaki teyakiise ku mukolo gwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa era nga ze zino ensonga wammanga gwe omukwano gwange ali yampuliriza tuula wuliriza. Kakati kimaze okuba nga kikakasibwa nti abayeekera ba M23 era babakingibwa Paul Kagame ow'e Rwanda gwe tusuubira nti nno olunaku olwaleero abadde alina okuba nga akiika ku mukolo okuweesa omukolo gwa munne ekitiibwa gwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa oluvannyuma lw'okumala emyaka n'emyaka ng'agenda mu maaso n'okwerayiza. Kale kimaze okukakasibwa nti lipooti eraga nti abayeekera ba M23 ababakingibwa Paul Kagame ow'e Rwanda bamaze okubeera nga balekulira ebitundu ebimu mu Eastern Democratic Republic of Congo gye twandiyise ebuvanjuba bwa DRC. Amagye kamaze okuba nga gakikonfaminga amagye agalwanira ku sayidi ya DRC. Wuliriza kakati ffenna tubadde twekwasa ensonga eno nga twebuuza Paul Kagame mulirwana waffe ayinza butya okuba nga tagenda kulabika ku mukolo. Ensonga nagambye ziyinza okuba nga nnyingiko naye ezimu ze zino wammanga zingenda maaso n'okuautulisingira. Mwe muli okubanga eggwanga lye ligenze maaso n'okuteekebwako sanctions ennyingi ennyo era entebe ya Paul Kagame ow'e Rwanda eri mu kuyuzibwa ate abadde akyali awo oba yali akyali awo agenda okuwulira nti nno mutabani wa Habyarimana ayingiddewo amukimanyi bulungi nnyo n'amumanyi era akyamujjukira bulungi nnyo mutabani w'omusajja gwe yattira mu nnyonyi n'ekizuka nga bagenda mu maaso n'okulwanagana mu Rwanda genocide w'olukumi-1994. Kakati Paul Kagame ebizo n'ensonga wazigassegase America amusanctioninze eno abayeekera abagambibwa abalwanira ku sayidi ya DRC abahutu agamba naye bamufuggazizza kyokka Habyarimana naye yeewera nkolokota agamba azze kukomyawo rigase ya kitaawe eyaggyibwa mu bulamu bw'ensi eno azze kunoonya bwenkanya. Kakati Paul Kagame n'asigala ng'ali mu kattu era decision making kyendowooza nti nabadde asigazza n'enkola emu yokka butajja butakiika ku mukolo guno gwabadde gutegekeddwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa. N'ekirala okukakasa obukakasa nti abayeekera bano bamaze okuwizowinga mu territories mu nkambi za Eastern Democratic Republic of Congo kabanga kabonera akakulaga obuzibu n'obusambattuko Paul Kagame bwabaddemu abadde mu kanyoolagano n'abasajja katoyina ng'ekijja omunyumiza mbw atajja atendinga omukolo guno gw'okulayira ng'eri ate entebe ye bagitwala ekyo naawe oba olaba tekijjira ddala. Oli ku Yugi Update Civic sinzo bango tuuliriza abakulisizaayo nnyo mu kuliko obwakedde mwasuze muteyo mikwano gyange mwenna abawangalira emitalo w'amayanja mu diaspora mu bentegeeza abali Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, US, UK, South Africa, Kenya mwebale kubeera nga mutuninze Yugi Update TV. Mbagala nnyo mwabajja mu comment section ne muteekayo endowooza zammwe ne mutangaaza eggwanga ku biki ebigenda maaso. Kakati tukyagenda maaso kakimaze okukonfamingwa nti abayeekera ba M23 babasendeseza luti nga kikere mu territories eziri mu Democratic Republic of Congo mu buvanjuba. Gwetuula owulirize kimugambibwa era nga kimaze okukonfamingibwa nti amagye g'eggwanga amagye gano agabakingibwa eggwanga erya Rwanda aba M23 bamaze okubeera nga bawithdrawinga okuva mu several areas ezibadde mu violence ey'amaanyi mu Eastern Democratic Republic of Congo. Kigambibwa nti nno balokozi saako ne military be bagambye ekitongole ekya AFP olunaku olwa Monday
lwe twakakuba oluku mu mutwe. Bano abayeekera we bagenze mu maaso n'okubeera nga bawithdrawinga basazeewo bateeke kakukola tondeka nnyuma nga balaba ekijja si muntu. Oba oli awo Paul Kagame ayinza okuba yabasudiya ti ebintu bijja kubeera byangu, tujja bikwasaganya, embeera tujja gikwasaganya, naye waliwo weetuka embeera n'ekaluba muganda wange. Jjukira nti nno kati abayeekera luli baali b'amaanyi nnyo nga balwanyisa omuntu omu Paul Kagame saako n'obubinjabinja buno bwa East Africa, South Africa nga bugenda maaso n'okubalwanyisa. Naye olw'okuba abayeekera bano baali bepositioninze bulungi nnyo, kyabawanga enkizi okubeera nga tebali treatinga ng'era bawangula amagye agabeera gasindikiddwa okubasaggula. Kaakati oluvannyuma lw'okusayininga endagaano Felix Tshisekedi saako ne Donald Trump w'eggwanga erya America, emberenge yamugagira Paul Kagame olw'ensonga nti abasajja bataddeko amaanyi, balese equipments, balese ebikola, balese new tactics. Zino zonna bazirese nga zakuwangula mulabe waabwe ogu omuyeekera wa M23. Kakati kino kinafuyiza nnyo Paul Kagame, era Paul Kagame yabadde wa kukiika ku mukolo guno naye yagenza okulaba ebiddirira ng'abaana beetaaga okuba nga battamukko ekigere emabega, nga battamukko ekigere emabega. Omukolo guno gwe twogerako ogenze mu maaso, Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabulwa ng'agenda mu maaso n'okuba ng'alayira. Ye lwaki mbikunyumiriza? Kansooke mbeeko ne kyenkulaga wano n'oluvannyuma tweyongereyo. Kaakati gwegwe omukolo ogubadde ku kisaawe Kololo olunaku olwaleero, weetute we tutambudde. Oyo gw'olaba mu kyambalo ekya grey ne ka top ka green ye Chief of Defence Force General Muhoozi Kainerugaba. Ate oyo omwami gw'olaba batwalira mu ndabirwamu eringa essanduuko ye Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa, oyo ataddeko ekikoofiira ali mu kisaati ekyeru. Gwabadde tamanyi mukulembeze wa ggwanga lyo, ndowooza amaze okukudescribingira omukulembeze era omutegedde bulungi. Bali Kinyana Mpindi tebeeta taata waalaga n'omutabani waalaga. Ensonga ogimanyi lwaki? Tonnabitegeera. Wuliriza ensonga eno nno gwe mukwano gwange egendereddwamu. Kankuddizeeko akatambi kano, nkakuddizeeko nneme kulyaza amaanya gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Oli ku UG Update TV, nyongera okujjukiza nti oli ku UG Update TV kw'osinzire okuba ng'otuwuliriza. Tugende mu maaso ya kakati nga we nkugambye bano bali Kinyana Mpindi tebeeta. Nakugambye jjukira mu information gye nze nkuwa ku makya, nakugambye Mwami Yoweri Kaguta Museveni tabadde wa kulayira, niye ensonga lwaki alayidde ng'alaba akaseera katuusa ak'okukola transition ak'okuwaanyisiganya obuyinza obuteeka mu mikono gya mutabani we Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force. Era ky'oba olaba abadde mwesimvu nnyo Chief of Defence Force, bano babadde tebeetaŋŋana. Muzeeyi wadda naye wadda amubeera ku lusegere wali eri ku kiddo, amugamba mutabani saa yonna nandiseerera kino ekintu gwe agenda okkikwatamu. Olabye akantu ako? Tukkirize oba tugaane. General Muhoozi Kainerugaba tulaba ng'ali ku mwanjo nnyo atambulira ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni, ate nga kino ekintu baali bakyagala dda, naye nga kirina okuyita mu Parliament. Singa Muhoozi awamba obuyinza oba atwala obuyinza, ssemateeka ajja kukyuka mu Parliament. Ojja kulaba nga abakulembeze batandise kulondebwa biki? Kulondebwa abaka ba opposition nga tebakyalondebwa bannansi. Ekyo kisuubire.
oli ku UG Update TV nyongera okujjukiza gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza abali emitalo w'amayanja era nammwe nyongera okuba nga mbatumiddeko nnyo mukola ky'amaanyi nnyo. Kakati ensonga oyinza okuba nga obaddeeyo ng'oziriisa za kuliisa bijanjalo mpiso, nedda ssebo ensonga si za kusaaga. Bino bye twogera si bya kusaaga, tetunyumyamu na binyumye. Gwe ki ky'olaba? Nze ndabawo transition ey'obuyinza wakati mu first family. Jjukira mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa kigambibwa nti akunukuliza myaka gya 9 ayatuuka dde okgenda mu retirement. Era kye twandirowoozezza nti ye muntu eyandibadde nga yeewogomyeko ebbali n'alekerako ko banne abalala ne batambuza obulamu n'eggwanga mu maaso. Naye olw'okuba nti nno omululu okuva we yajja mu 1986 mwami Yoweri Kaguta Museveni is great to power, yafuna omululu gw'obukulembeze era si mwetegefu kuwaayo bukulembeze wadde obulekulira mu dayinasiti ye, wabula ayagala butambulire waakiri mu famire ye nga bagenda mu maaso n'okufuga eggwanga. Ekyo ekintu kitegeere era kiwulirize. Eyo mbagyeyo saagala kubalwisaayo. Baka ku pointi yaffe. Pointi eri nti abayeekera ba M23 bamaze okubeera nga balangirira nga balekulidde ebitundu ebimu mu buvanjuba bwa Democratic Republic of Congo. Bawanise. Lwaki bawanise okuva mu butundu obwo? Okusinziira ku US kigambibwa nti nno bano bayinawo olukwe lw'okugenda mu maaso n'okukola ddiiru eyagaana otuukirizibwa wakati w'abayeekera bano aba M23 sako ne gavumenti ya DRC eya Felix Tshisekedi, era nga baagala okukola ddiiru eno ng'ekwatagana ne ku conflicts bateekewo privilege ku lw'entalo ezigenda mu maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo. Jjukira bulungi nnyo abayeekera ba M23 mu Desemba bagenda mu maaso ne baluteekawo obulumbaganyo bw'ekika ekyawaggulu ennyo era ne bawamba ekitundu ekimanyikiddwa nga Uvira mu Eastern Provinces mu Southern Kivu. Mu kaseera ako nga Democratic Republic of Congo n'eggwanga erya Rwanda baprocessinga, bali mu kwetegeka, beekyakyanca, beetala badde eri nga bagenda mu maaso n'okubeera nga bagenda mu process y'okusayininga peace deal wansi w'eggwanga erya US, nga US yegenda mu maaso n'okuba nga emediatinga emirembe gino. Kakati bo abayeekera bwe bagenda mu maaso n'okubeera nga bawamba Uvira. Naye kigambibwa nti akaguruupu kano akabayeekera kaalekulira mu January w'omwaka guno, baakalabako nga kasibamu engugu zaako kateguka oluvannyuma lwa pressure okukasukkako okuva mu Washington mu Amerika. Era ddiiru eno eyaganyulwamu bano okubeera nga baamuka akatundu kano eyasayiningibwa n'eggwanga erya Amerika erya US n'abayeekera. Abayeekera bagambye baafuluma olw'okurespectinga ceasefire, balina okurespectinga okuva mu katundu kano akawuvira. Babadde bakaagala nnyo oba baali bakaagala nnyo. Oli ku UG Update TV k'osinzidde okuba nga otuwuliriza. Kakati baganda baffe wenjogerera bamaze dde okumalamu omusu, baataddeyo dda. Aka akavidiyo ke nkulaga kalaga abayeekera ba M23 nga bagenda maaso n'okutawanika okuva mu territories ezimu mu Uvira mu Eastern Democratic Republic of Congo, ate n'okwekengera weekuli olw'ensonga nti Amerika yaleese ebyuma ebyenjawulo. Kino kiyinza okukkakkanya omuyeekera. Kati agamba singa bino mbiroberamu
wembanga ndi wakutaasa bulamu nyina butaasa kati ebisigadde n'abiraba oluvannyuma okategedde akantu ako ebisigadde n'abiraba oluvannyuma kakati mwabali balowooza nti nno bataddeko kakola tondeka nnyuma babagambye twatugezaako kubeera nga tussa mu nkola n'obutanyoomoola kiragiro kye twakola ekya peace deal ekya ceasefire wakati waffe n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ku lunaku olwa Monday ku maliiri ku makya nga n'akataayi tekannasala abayeekera ba M23 balekulira ebyalo mu Northern Uvira okuliraana ne booda eza Burundi ne Rwanda mu Southern Neighborhood. Kigambibwa nti no armed group akaba M23 ne ba local officers saako ne ba military bagamba nti ekintu ekisinga okwewuunyisa oba okubanga ekyomugaso mu nsonga zino zonna ze tulimu ze tutambuliramu buli kimu kye tukola ensonga esinga okubeera nga ya mugaso nnyo bakugamba nti butawuni obadde businga okuba obw'omugaso mu Uvira bwe babadde basinga okwetaaga mwe muli akasange Sange town nga kano kakulosinga oluguudo nga kalayinga ku kilometers 3 mu Northern Uvira. Abalokozi bagambye nti nno government eno pro-government ba militants abalwanyi abamanyikiddwa nga Wazalendo bali bagenze mu maaso n'okuba nga bayingira Kasage town basobole okubeera nga bafuna akafo kaabwe ako naye abayeekera ba M23 bawithdrawingayo okuva mu katawuni ako akasange ba senior locals we bagamba saako Paulo Fikiri Modeda. Lwaki bawithdrawinga buwithdrawinzi kitegeeza tewaaliwo ndagaano gye baali bagoberera. Kakati no ame spokesperson mu region Lieutenant Leagan Mbuyi agamba nti abayeekera ba M23 bali bamaze okuba nga bawanika okuva mu katawuni ka Sege ngira ng'emmundu ebasusseeko era ne bagenda mu bwalo obuliraanyeewo nga omuli Kabunambo Mutalule saako ne Bwengera bwe bwalo bwe baddukiramu ne bagamba owaayi kakokola tondeka nnyuma baasalawo okubanga basuulawo buli kimu kye baali bayina basobole okubeera nga badduka bataase obulamu ng'omukwano gwange ali eyampuliriza oli ku Yugi Update Civic osinzira obbanga otuwuliriza naye bino byonna wakubadde babikola gume endagaano yali yasayiningibwa dda era Paul Kagame yakiikirira abayeekera ba M23 we tuba tugamba engeri gye bagamba nti ono okusinziira ku byamukwasa okusinziira ku buvunaanyizibwa bwamukwasibwa mu ndagaano eno nga balina okuteekawo ceasefire n'okuwithdrawinga amagye troops ze okuva mu Eastern Democratic Republic of Congo n'okuva mu border posts. Olwo Omumerika asooke yeeyagalira ebyobugagga bya DRC gwe wammaaka kyajje asambire mabega nga jjanzi anti nga tewali amukuba ku mukono kubanga ababiri banywanyi nfanfe Paulo Kagame ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni bali bamaze dda okuba nga babateeka ku bbali abaali bakukusa ebyobugagga bya DRC nga babiguza eggwanga erya Amerika ate nga babimuguza n'obutitimbe bw'ensimbi kati akijja ku soosi kati olaba Felix Sekedi waba asambire emabega ng'ejjanzi. Oli ku Yugi Update Civic nyongera okukujjukiza gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza tukyeyongerayo wuliriza. Yes, tukyeyongerayo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza tusonyiwa akayiseemu kaakati okusinziira nti nno butawuni buno
obubadde businga okuba obw'omugaso eri Kinshasa mu Uvira abayekera ba M23 babuvuddemu okuzi ne bagenda mu butawuni obuliraanyeewo. Security source okuva mu M23 yakonfaminze eri abalwanyi nti babadde ba withdrawinze okuva mu Sange ne bu areas obuliraanyeewo. Naye ne bagamba niye mukimanyi tusigadde tukontrolinga Kamanyola town akeesudde kilometers 7 era temugeza ne musalimbirayo embaliga 43 miles mu northern of Uvira. Eyo nno border eya DRC ne Rwanda saako ne Burundi gyeri gye zikwataganira. Bagaite mugeza ne musalimbirayo ebigere. Ndowooza abazze ku border bayinza ofulumira amangu ng'embeera basuseeko Pokagama abayina engeri gy'ayinza okkizanyazanya waawo ne basobola okubeera nga bakola ki nga beetaasaako ekibambulira era olaba gye baddukidde. Naye babagambye newankubadde katawuni ako tukavuddemu mukimanye nti tukyafugayo eno okuva mu kilometers 7 temwetantala embaliga muzisawule nga muzizza eri abayikira ba M23 beewera nkolokooto. Ekyo njagala nkikutegeeze tukyagenda mu maaso gwali eyampuliriza. Era ne bagamba nti ffe tuzeemu okubeera nga tweddiza nga tudda mu nfo zaffe ze twapositioningibwamu nga tetunnawamba kabuga kana akawuvira. Era abayekera ba M23 okusinziira ku source mu AFP conditions of antomity zigamba abayekera bagamba nti Kamanyola teyali zimu ku paati oba ku bubuga bwe twali tulina okuwithdrawingamu era ekyo temukyekwasa tekyalimu. Era bo nga tebasuubira lunaku na lumu kukeera ku makya nga bavuddemu olw'ensonga tebyali mu ndagaano. Bakozeeko era batuukirizeeyo byokka byokka ebyali mu ndagaano. Balokozi bagamba pro-government militants fighters bayingira Sange ku lunaku olwa Mande abawazalendo oluvannyuma lw'abayekera ba M23 okulekulira akatundu kano ne bagenda. Bagamba nti nno kati bali mu kucacyanca na kujaganya, babuukira era basambira amabiganga jjanzi, bali ku bittafuttafu, abaana abato, abakyala, abaana abasomi bonna bonna bagenda maaso n'okucelebratinga kiki bacelebratingira. Wuliriza, bagamba nti oluvannyuma lw'emyaka 3 mu mineral rich eastern DRC zibadde zitawaanyizibwa otunulira mu background ebitundu bino bibadde bijja bitawaanyizibwa obuguruupu nga bugenda maaso n'okukontrolinga ebirombe by'obugagga ebiri mu bitundu bino ebyawuvira. Era ensonga waaki basanyuka ne bacacyanca ne basambira emabiganga ejjanzi nti kiddiridde okubanga bayekera bano bawanise ne bava mu kateritori ako era balaba bannansi bagenda kubanga baddizibwa emirembe mu bitundu ebyo. Otegedde ensonga eyo lwaki bagenda mu maaso n'okubeera nga basanyuka. Okuva mu mwaka gwa 2021 abayekera ba M23 basiizinga Swaz territories mu eastern provinces mu Ituri saako ne mu northern Kivu ng'olwo baliraanye border eya southern Kivu. Era Seziwa of Uvira nga ye makinga exploitation eya southwards mu South Kivu era nekiteekawo influence okubanga bayayaanira buno obutundu. Buno obutundu bw'olaba bagenda maaso n'okubeera nga balwanira bujjuddemu bya bugagga bikoze biti. Era kyobulaba Amerika yagamba mu bitundu byonna byonna abayekera M23 kale tetwandibayingiridde kimugenze maaso n'okukola mu bikoze muwambye ekibuga kya Goma tetubakutteko ku mukono ffe tubakubye ku mukono mugende maaso n'okuwamba ekibuga kyammwe. Naye we batuukidde okukwata ewaluma kwe kuyingira ne batandika okwefuga ebirombe by'obugagga byonna. Kino Amerika yali tayinza kutunula butunuzi
era yalina okuboggolako. Era n'abagamba mu ttawuni zonna abayeekera ba M23 tolaba nti tebawuliriza baggume. Amerika amugamba butawuni bonna bw'owambye tukusaba olekulire ka ttawuni kamu kokka weekati ffe ke twagala akawuvira ako toddamu keemwolerako. Era ne bateeseganya wano bafulume nga batagenderedde babeere nga abatawanika bafulume akabuga ako. Wabula waliwo endagaano eyakolebwa, ekyo njagala okukujjukiza abayeekera ba M23 nga bafuluma akatawuni kano. Waliwo endagaano eyakolebwa etayogerwako. Abayeekera bano baasaba Amerika nti singa bavudde mu katundu kano baagala babeere nga akatundu kakuumibwa oba kakontrolinga n'amagye agali neutral, waleme kubeerawo magye ga FARDC agalwanira egavumenti ya Democratic Republic of Congo oba saako n'abawazalendo. Naye ekyewuunyisa nti mu lunaku lumu weeruti nga bakayabulira akatundu kano twalaba nga abawazalendo basalako, aba FARDC nga bajja nga basalako territories zino. Era ne kiraga nti nno ekyali mu ndagaano wakati w'Amerika n'omuyeekera wa M23 kyali kitandise okubeera nga kikola ki nga kiyugayuga oba nga kitagala, olw'ensonga nti nno kyali kitandise okubeera nga kiyugayuga. Amerika ye nga ye yalemererwa okuteeka mu nkola agreement ye yakola n'abayeekera ba M23. Kyobalaba mu ntandikwa kugambye nti agezaako nnyo kuba n'ababiri ku pro government y'abayeekera ba M23 saako ne Democratic Republic of Congo government, bano baddemu batuule basse ku mukono mu ndagaano y'okukkaanya y'okusiizinga fire, bateeke wansi ebikolwa, bateeke wansi ebyokulwanyisa, bateeke wansi ebyokulwanyisa eggwanga lino erya DRC lisobole okuba nga lizzaamu okutebenkera emirembe. Naye kaakati bwe njogerera ke batandise okwamuka obutawuni buno bagenda beesenda nga baddeeyo okuliraana borders. Kikulaga ki? Babasenda bayagala kati bali we bafulumira singa embeera ebatabukako, we bafulumira kumpi bayitamu buyisi, nabo si basiru. Tetumanyi nti oba bayinza okukkiriza okugenda mu ndagaano ne Donald Trump ne bakkiriza bawithdrawing eddala completely okuva mu territories ezibawambibwa. Jjukira nti nno ke kasuwapo Kagame kasigazza. Eno eggwanga lye balinyuunyuutudde, bali sanctioninze, terikyalimu nsa. Eggwanga lye terikyamugattako, ekonomi eri wansi, eggwanga balikubye sanctions. Kati asigazza kubanga yeefunza ebirombe by'obugagga ebiri mu Democratic Republic of Congo. Kati wano n'oba okola otya? Paul Kagame yabadde tayinza kukola ki? Ku withdrawing troops kuva mu DRC awajja kuluma n'ogwengulu. Era y'ensonga lwaki olaba Yoweri Kaguta Museveni tumuwabula talina waagenda kunyiigira munywanyi w'enfanfe oba obutakiika ku mukolo guno, olw'ensonga nti yabadde amanyi munywanyi kyaliko nti ali mu kkuba paasi eri ebintu bitambule nga bye baabibala. Oli ku Yugi Update TV kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza. Nga bulijjo mikwano gyange tugenda mu maaso n'okuba nga tuyitako mu comment section ne tulaba abateesezza abataddeyo endowooza zaabwe nga muteesa olw'okubeerawo oba n'obulungi bw'eggwanga lyaffe ku lw'enkyukakyuka. Uganda 1 eno munywanyi nfanfe Uganda 1 munankyukakyuka, nange nkutumiddeko nnyo, webale kuteesa waddawa nga tokyatuweereza. Nalwanga Joani, obuzibu obusanzeewa, obadde oyagala tuweereze ki? Nakyo ng'ojja okitugamba, ojja n'okitugamba wano. Maria Najjuma, nawe weebale kubeerako. Yaba Margaret Najjemba, oteesa nnyo, weebale kubeerako. Nalwanga Joani, era oteesezza ogwokubiri. Kaluba Richard, byoteesezza sibitegedde naye weebale kubeera ku mukutu, kindaze nti obeerako. Someyo nga babiri. Nyesiga Asaf,
weebale kubeerako toteesezza. Margaret Najjemba weebale kubeerako entakera. Akasha Sharon weebale kubeerako. Olw'obudde munzikirize nkome wano, mbaagaliza olunaku olulungi, mbaagala nnyo mweraba.